ebigambo ebyo mwana omanyi buli wootuuka obanga olina ekintu kyotuuseeko bangi nnyo tebakwagala. Golooza wonna bawa akabi nga balemererwa golooza bo banayogera ki? Sofa ogwo gwe mulemo gwabwe gwe baleke boogere nga ffe eno bwe tukola. Bonna bonna aboogera ebigambo byabwe era bantu beeyo. Tosobola kuŋŋamba naye waliwo bonna bonna 100 bakwagala. Era ataano gakwagala ataano amala tegakola ki tegakwagala. Kapiripiti yafiirwa maama ne taata. Kati Kapiripiti ono nze mu kumufuna nali nibeera ne muganda we before 2013 nga nakamenyeko okugulu. Kati mu bakyali bange abamu be nabeera nabo nga menyese okugulu omwo mwe mwali ne Abudu muganda wono omwana. Era naye namufuna bufunyi ku street. Bwe natandika naye kati mu kunoonyereza Abudu oyo nga maze ebbanga ng'ali ku street nga maze omuteeka ewange. Ne mubuuza bazadde be gye bali. We twagende wa bazadde be mu Nabisaalu awo. Sorry. Awo Munkere is it? Nga basenguka nga badda Kabojja naye nga tetumanyiyo. Kati waliwo omukyala bali bamita Aunty Nay. N'atutwalayo mu kututwalayo ne tusangayo Kapiripiti. Naye nga alina eddalu by that time yali alina emyaka ng'ena. Naye nga alina eddalu lingi. Kati wayitawo ebbanga ndooza lya myezi ng'ebiri ne batugamba taata Abudu akoze eki? Afudde lwate taata Abudu yali tabeera na baki? Bakapiripiti yajjange wa maama n'azaala yenadde wa mukyala we. Shegeera. Kati bwe yafa bwe twagenda ku lumbe bano nga bato. Baamutwala nti bamuzimba bamuziika Jjinja. Naye baganda ba Abudu bonna bennina bali abaana. Sofa kati bali abaana 8 baganda be. Baganda ba Kapiripiti bembeera nabo. Bonna tewali gye babaziika tebamanyi gye bakola ki? Gye babaziika okuggyako gye twaziika maama eyibanda yo gye tumanyi. Era tuteekateeka kugendayo kuzimba kijjaki. Kati mba nakabeera nono omwana nga aweze emyaka 5 nga maze nayo omwaka agenda oweze emyaka 5 ate maama n'afa nga azaala ngazaalira oli omwami gye yali akola ki gye yali abeera e Kabojja. Buli wali omuvubuka oba bamuyita Puleziddo biki oyo atera nnyo okwogera Kapiripiti. Natuuka nenvaako ku gundi ku Mumbeera nenfuna references 2 nga ngenda kukwata muntu oyo. N'omutima guŋŋamba tulaga kifaananyi kibi. Right now Kapiripiti asobola okuba nga bamwogerera nga tewali muntu avaayo kulwanirira Kapiripiti. Bw'avaayo ne yeerwanirira n'akwata oyo omusajja n'amuteeka mu kkomera. Ogenda osanga omusajja alina abaana 2 oba alina omukyala alina osasula lenti. Kati ekitegeeza akazita ako bo katadde ku famire ye. Oshegedde. Naye ndiwebaza Mukama nti abavubuka baavuddeyo ne bamukubira amasimu bafaani ba Kapiripiti. N'essaawa ya leero omusajja yavuddeyo ne yeetonda n'agamba bulijjo bye njogerera Kapiripiti bya buki bya bulimba. Naye ate era ffe sitiyo tetumalinaako buzibu. N'abaana baavuddeyo n'asalawo nti ayagala kukolagana naffe. Tujja kukolagana naye atereeze ebigambo kuba Kapiripiti alina abaganda babato kano akakyereke mutalina okulaba katambula nako. Kavaayo ne kambuza ekibuuzo kituufu ko Kapiripiti yetama maama. Otegeera. Kati nga bo balowooza biki bituufu.